Uganda eteekateeka okukuza olunaku lw'amayumba ageewogomwamu abantu oba giyite World Habitat Day ey'okubaawo ku bbalaza nga 7 wakati mu kusoomoozebwa olw'ebitundu eby'enzigotta ebyeyongera okumeruka. Kafo kaba katono ne kaba nga kazimbiddwamu obuyumba bungi, abantu abasulamu bangi nnyo, kireeta obuzibu eby'obubbi, ebyokwerinda, kireeta obuzibu eby'obuyonjo, hygiene. Okusinziira ku minisita omubeezi ow'ebyettaka, amayumba n'okulaakulanya ebibuga Isaac Musumba, omulimu guno gulimu okuluma n'ogwengulu ku bannannyini ttaka abamulala n'azimbako ennyumba abamulala era abatayinza kuzimbawo ya buwangaazi, kyokka ate naye bw'agimala tagisulamu wabula agipangisa mulala. Abantu ab'emirundi ena beetaaga nnyo okukwasaganya awamu okulaba nti tukyusa ekifo ekyo. Si kyangu. Olwaleero Paalamenti ebadde erina okuyisa etteeka erikugira omuntu okumala gazimba. Era twagala kubagaana kuzimba nga temunnazimba, kuba bwe muzimba kiba kizibu. Bakubirira amayumba emisana n'ekiro mu nnaku ezz'ebbiri, ekiro ky'olwokutaano, olw'omukaaga lwonna, olw'esande lwonna, ku Mande ekiro, ku Sande ekiro, bugenda okukeera ku Mande ng'ekizimbe n'erangi bamaze okizimba. Ekyo kati tugenda kigiremesa. Wano minisita w'asinzidde okulabula buli muntu ali mu kifo eky'ettunzi nga yazimbawo akayumba akatatuukana na nkulaakulana eyeetooloddewo, waakiri atundewo nga bukyali oba azimbewo watuukane n'enkulaakulana y'ekitundu. Okuzimba ebizimbe eby'omulembe mu Uganda kye tusinga okwagala. Era gwe tobeera eyo ne weeyibala nti kati gwe era olina akantuko kamabaati 3 tovaawo wano. Nedda, tulina okulambulula ani asaanidde okubeerawo, tulina okulambulula kizimbe ekisaanidde okubeera mu kitundu w'oli kyenkana kitya. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.